kale atubaniriza aleba Unique Media mbebaza nnyo okubanga mwe mubeerako buli kaseera mbebaza nnyo okulaba nga ate mutujjukiza here and there n'obuuza summit tonnateekayo summit ne bakyo kikolawo oti tubaagala nnyo abakomentinga ne basharinga ne balayikinga tukwagala nnyo gwe asalamu n'obuntu buno n'obutambuza otuuka ewantu nga tomanyi nti omanyiddwa nolina gamba sami tukulabe kituzaamu amaanyi ga ku Unique Media leero kamera ku kamera tulinako omuntu wanabakkiriza otandika omwogera tuli mwogera yabeerawo abaddewo leero okulaba okimu okifuna live and clear samike gemannya gange ensi y'omwoyo tuba tuzze kasitola ba face etudde wano beside eno otegeera tuba tuzze mu nsi ya mwoyo abadde abuuza abuliddewa bigenda bityo obuweereza butambula butya byonna tugenda batubitegeera waliwo change oba tewali twaba batwongera essaala bakati ssaawa yakwebaza buuza nsanyusa okubalabako bannyabo ne basebo mukama yeebazibwe mwebale kutwagala mwebale kwagala muganda wange Sami kubanga nze ngoberera naye ndaba abantu comments baziwa abantu bagoberera katambi olubu kateekayo ngenda okulaba nga views zeeyongedde so twebaza mukama mwebale kwagaliza abantu kulaba na kumanya bikwatagana na bwakabaka bwa Katonda mwebale amanya geego mwami Sabi agogedde bamuyita Ronnie Karunji owensi y'omwoyo bakutuma erinnya erinnya lya puroguramu owensi y'omwoyo aliwa nogamba ate yaani oyo yatomumanyi oli abalwadde bakwebuuza simanyi tumaze akabanga nga twogerera ku ssimu obuweereza butambula butya naye nga tonnaddamu kyabuweereza obuweereza buyina channel ku YouTube bambi bagala kutandika kugowinga live I think they are around 400 subscribers babe bamusobola ate sina kubaguza bane mugende oba omanyi oyagala emirimu gya Katonda omanyi ogamba nti goli ku Katonda tuli ku mulamwa gutwala bino bantu muggula ndowooza ati kubatereeza genda osubscribing toyina kyovaako gwe na Monday toyina nze nkubuulira okitegedde kibuuka genda subscribe ku Arise bagiyita Arise Church International Ministries Nakasajja Arise Church International Ministries Nakasajja genda subscribe kubaako omusajja ono bw'ojja osangako nnyo n'abaweereza abalala but most important lwaki twagala okuweza that number twagambibwa oba twategeezebwa nti tulina kubeera na namba eyo going live twagala services ku Sunday services ku wenna olunaku tuzikoze zibeere nga ate at least live tubeera live osobola obuuza ekibuuzo kyo oba okibuuzizza nga kiddibwamu so mugende musubscribing obuweereza bugamba ki obuweereza gye tuli twebaza mukama olugendo tulutambula manyi kye namala okuzuula nti omuntu yenna ayina amagenda aba ayina waava kati ate aba ayina ne gyagenda so twebaza Katonda twebaza Katonda nti tutambuddeko kye tutambuddeko tuli mu kuzimba kati kanisa era tubaaniriza mwenna okuyimirira n'omulimu ogwo batandise webale kutambuza nzi tukulaba tukulaba nalaba muganda wange ono oba siyeye oba mulongo munne oba yalinayo omuntu omulongo gwe simanyi eddoboozi lya ŋŋamba olunaku lumu nti buli woofuna omukisa ogwogera yogera kubanga tusigaze akaseera katono ku nsi tusigaze akaseera katono esebu kale nja kwebaza obale kunjogerako nange nempitako ku TV amina taata nesunako nti anyway kale Ronnie ekikumpisiza leero one sirina kyenkuyitidde nti oba tugenda kusomesa ku kino one nze kulaba nga twebuuzaako n'abantu bange babuuzeeko n'okubaako bye twogera ngaffe abantu otusomese kubigwawo mu ggwanga
incident emu eyasinga okunkwatako omwezi guno ndowooza gutandika kyali ku waliwo Omusumba muweereza wa Katonda amasasi gaakubwa mbw amasasi 18 tuli ku statement era mbu omuweereza w'ekkanisa yamala n'afuuka bodyguard twamala n'afuuka ate wa SFC era ekirungi kiri nti twagenda omumaliriza nga mu byonna tubyogedde ebitiibwa tubikyusizza omuntu yali afuuka agenda talidda famire n'ogirowoozaako n'ogamba Mukama aliyamba omuweereza wa Mukama bamukuba amasasi era gamuyuza omugongo gwonna abantu babigaana ekibuuzo kyange kiri twatuuka ddi wano ng'omusajja wa Katonda ayogera abagoberezi ne bagamba nedda taata bbi kubanga wandisuubidde nti mu bantu bonna bonna be tutandiyisizaamu maaso oba gaali ng'enjogera y'ennaku zino weeri yandibadde Musumba nti niwe yandibadde alimba olumu twandikkiriza naye tutuuse kusanga omuntu alizoninga n'Omusumba twatuuka ddi wano era kyekyatutuusaawo ekisooka nze ndaba lagajjafu bwaffe ng'abaweereza nti ebintu by'Obwakabaka tubizanyiddemu nnyo tubitaddemu katemba kati omuntu ng'alimba ku kyalo nga mulimba mumanyi ku kyalo atera okulimbalimba ne bwakuba enduulu nga bamutta nga ntuufu nga kituufu attibwa omaliriza ogamba oyo alimba ne luliibwa atyo bye yatukola n'atulimba so akamwa kaffe tukakozesa bulungi obutalumya abalala naye nga tukakozesa okuyingiza abangi kubanga oluggi lugguddwa oluyingiza abantu naye ate ffe kennyini ate abali munda tubalemesezza abantu okuyingira uno omulembe gwe tulimu taata gwakunyweza kye tulina Abaganda bagamba nti nyama ntono okayana erimu mu nkwawa kitegeeza nti bano abali mu kkanisa tubanyweze nga tubazimba na kinne ebigambo ebifuluma mu mimwa gyaffe ng'abaweereza bw'omuweereza wulira naawe gwayayana okuweereza Mukama akamwa ako kafulumamu ki Bayibuli egamba nti oluzzi ensula emu esobola okuvaamu amazzi agakawa n'agawooma bwebanga tekisoboka nga tosobola kusanga luzzi oba nsula evaamu amazzi agakawa n'agawooma kyekiseera tugolokoke twogere omutima gwa Katonda kati kyovala abantu bakubamu kate n'ekyokubiri abantu batuuse ekiseera bulijjo okoma okwogerayogera ennyo Bayibuli egamba mu lufulube lw'ebigambo ebingi temubula kwonoona mu lufulube lw'ebigambo kyeki nti omuntu ali so talkative ayogerayogera buli kimu ekiguddewo kati ayonooneramu ate buli lw'oyonoona oggulawo oluggi n'oyingiza buli lw'oyonoona oggula oluggi kubanga setaani kyanoonya kiri ekyo anoonya akatuli katono kyofula Bayibuli etugamba okwekuuma wekuuma akamwa ako kakuume omubiri gwo gukuume omulaba anoonya abantu bali eyo bali mu nabagamba ekiri mu Magombe ne bagamba nti abantu bali eyo Magombe bejjusa ekibejjusa kiri kimu bejjusa akaseera akatono ke baalina okukola kye baalina okukola ne batakikola ne kaleeta obuzibu so kyova olaba kyekyo kyenjogerako kyova olaba nti ensi eyonoonese abantu ekkanisa ate efuuse mpuku y'abanyazi ekkanisa eyandibadde egaba obulamu kati n'abantu batuuse otumanyiira nze gamba buulye wano Uganda ne mu nsi yonna ekkanisa abantu badde gye batya ate ebyaddala ddala gavumenti etutya gavumenti zonna zitutya era bw'oyogera n'abo abasamize beerimba bwerimbi bannabbi b'obulimba bakimanyi nti ffe abali katuufu
chovola abatukuba batukola batya n'ekyenjagala obbakakasa mikwano nti ebyaddala ddala tuve mu muzannyo ekkanisa eyitiriza omuzannyo n'ekyejo n'okweyingiza mu n'ebitakwatako biyingiramu nabagamba gwe omulokole ebyobufuzi bisooka obiteeke emabbali ebyobufuzi byo bizanyire ku viivi omuntu gwoyagala abeereko gwoyagala akulembere genda ku viivi mugambe mukama nti naye ono gwotwadde kubanga nabagamba nti buli kintu kyonna ekibeerawo mu bulamu buno obwa bulijjo kiseetingibwa mu nsi ya mwoyo ne kiryoka kyapiyalinga mu bulamu bwaffe obwa bulijjo teri kikolebwa nga tekifumbiddwa mu nsi eri okujja wano nga bwankubidde nzije tukole singa eggulu teryakikonfaaminze wadde tetujja kujja era wandibaddewo ebibaabaawo oba ne bwe nandize gwe wandibadde olina program ojugera lwe najja ne tukoma mu kkubo kitegeeza eggulu lyali terikikonfaaminze nga tetulina kukola buli kyonna mulokole nekyonoolya bayibuli etugamba nti teweeraliikirira lwankya olw'enkya lujja kwerabirira lwaki nti olwalabirira olunaku lw'olw'enkya nti naalya kinayambala ki gwe tobifaako ebyo tunuulire ekyolwaleero lwaki tusaba emmere y'olwaleero bayibuli kitaffe ali mu ggulu erinnya litukuze obwakabaka bujje byogala bikolebwa mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu tuwe emmere yaffe eyaleero lwaki tusaba yaleero ebyenkya bigenda kwerabirira katonda abikolako balokole mwenna abali eyo muddemu amagezi ag'omwoyo n'ekirala mwe abaana ab'obuwala n'abaana ab'obulenzi muve social media eno njirabye nungi naye ate social media ate kyekimu ku kyokulwanyisa sitaani kyataddewo okuba ekkanisa omanyi nti tuli wansi nze nawulira ebigambo muganda wange nga muganda waffe bamukubye amasasi nempulira ennaku wawulira abaana ebanalayizinga n'abalokole nga n'omulokole nga ganaye waliwo yankubye esimu nange amusumba bane twewe ekitiibwa ng'abakulembeze katuuti nabagamba nti ekituuti ekyo mukiraba mukiyita kintu kyakuzannya naye ekituuti awo mu nsi y'omwoyo lwe luzzi olw'amazzi amalamu we lutuula abantu buli muntu ajja ow'ekikopo owa tanka owa trayini ajja n'asenako so kitegeeza olubanga lwe luzzi buli muntu lwasenako alimu wava ku mulamwa amazzi gakaawa gendo olaba oluzzi twagendanga ku mazzi nga tuli bato naye ng'osanga obwana nga bwagalinnye gafuukuuza nga tosobola kugasena newogamba nti kale kangwozesa engoyi nina engoyi zange enjeru kitegeera kati enzizi ezimu mu makanisa gaffe zaasiikuuka ate bannanyini ku triminga nakutereeza kubanga bakabona ffe abavunaanyizibwa okutriminga n'okutereeza oluzzi luno n'oddugogola gabeere mayonje omuntu wajjase n'akole ki agende oluzzi lwenjogerako si lwa mubiri oluzzi lwa mwoyo gye luli mu nsi y'omwoyo kali abantu bajjanga buli ajjase bitakataka nammwe ekifuta nabagamba nti omusumbawo buli lwayimirira n'akwata akazindaalo n'ayogera waliwo enseke ez'omwoyo ezimuvaamu ne zimufulumamu ne zijja ne zibakwatako kitegeeza buli kyafulumya okinywako kyova olaba abamu bagamba nti gundi yafaanana musumba we ayogeranga musumba we n'ebintu kati ffe abasabira kwa Rise Church amafuta ge bafugiramu abaaga bafugiramu ga Rise kwa Risinga business kwa Risinga mirimu kwa Risinga kusaba tuli mu kugolokosa mulembe abantu basabe era ffe waffe tusaba tebayita okusaba kubanga tumanye ebitulwanyisa bingi batulumba enkya n'eggulo bakulumba mu nsi omwoyo bakwata finances bakwata kubanga sitaani anoonya katuli katono bwe kati naye omufulumya luba lutalo omusota oguyingidde olaba omusota nga gwazze waka n'omanya nti guli bweru nti guli wabweru n'odduka n'ogukuba kyangu naye bwe guyingira ogenda kwasa TV ogenda kwasa ebikopo ogenda kuba abaana empi n'ennyumba oyinza ogifuluma ogisulamu nga gubuze we gubula ate ebyendirijja gubula olwo omumeme n'amasanze we gagenda baba ogalawo bugazi ate nga n'ekinyolo otya n'otya teguyinza okugira kale kati basically bino nebintu tubyogerako nga nagambye nzize twogeremu of course okwogera kwaffe era kuba kusomesa nawe tetulina nnyo mulamwa leero nitugenda kukoona ku bintu emiramwa tugenda kugiddamu
tuba tukwatagana nga wekyali luli okulaba nga twongera obuweereza buno. Kati tukoze tutya okuva wano okukivaako? Kati ndi kummwe abaweere asajja ba Katonda alonze omulembe, Katonda alonze omulembe omupya. Nabagamba nti abaana waliwo abaana be yajjandaga ngamba kyalira mu nsi y'omwoyo naye nga bali all over the world naye nga babadde bakiipinga Katonda yabasomesezza yennyini. Nze sikeraga ku makya ne ngenda mu guuni mu theology tumanya biki era bw'ombuuza empapula kanisa ogiggala. Niye omwoyo omutukuvu yali mu kutuvuga nti leero somesa ku kino. Abantu bange ffe tetulina mmere gye tugabira abantu ku Sande nno. Omwoyo omutukuvu yajja n'akkuba akama nti leero soma mu Mubuulizi 3. Nti buli kiseera kirina obudde bwakyo. Waliwo okufa, waliwo okuzuukira, waliwo okukola ki, waliwo okulima, waliwo okitegeera biro. Kakati ekkanisa yava ku ky'okubuuza Katonda tuli mu kukola na kukoppa byaffe. Omusumba gundi akola bw'ati oba akola kituufu oba takola kituufu naawe n'okola. Kati ndaba abasumba abamu bambala ebitengi naye ng'oli yakoppera ddala munne. Musumba gundi alabika amafuta amaanyi gamuli mu bitengi. Najja kasajja katono ne kambala ogutengi alinga ayambadde akateeteeyi. Naye bintu bibadde mu kkanisa onzijukizza edda nga tukyakula waliwo omwami gwe bayita Kiwedde, wamuwulirako? Namuwulira. Kiwedde mbu ng'ayina amaanyi mangi. Kati Kiwedde yayambalanga ebyo ebyogambye ebigoye ebinene. Kati amawulire ne gatandika okukuba nti ayina amasannyalaze nti ayina we yakonnekitinga n'agira abantu amasannyalaze. Olukwatako umeme na yambala ebigoye biki. Kati omugenzi ye Katemba abadde mu kyalo. Omugenzi abizaayo ye kye yakola yatandikanga kugiranga mu mpale nnyimpi n'ensate za musalako mbu yalaga abantu nti nze siina masannyalaze. Kati n'okitunuulira nga abantu bali nnyo abasajja Katonda bali nnyo mu kwimpuleesinga abantu zaani Katonda. Era kino kye ŋŋamba taata nze ne bwe mbeera nga nsumba abantu basatu nga bentwala mu maaso ga Mukama nga banambuuza baabampa baabampa. Kubanga tutuuse ku mbeera nga abasumba bafa nnyo kusanyusa abantu era abagamba kye baagala kuwulira zaani Katonda kyagamba. N'ekirala Mukama wange ekkanisa eremereddwa okumanya ebiro mweri. Tuli mu biro ki? Ebiro bye tulimu byakwetereza na Katonda ayogere. Bayibuli erina weeyogera negamba nti awo olulituuka mu biro eby'oluvannyuma. Ebiro eby'oluvannyuma bye biriwa bye tulimu. Tuli mu biro by'oluvannyuma. Taata ensi erina akaseera katono n'ekkanisa bali mu kusomesa mmere. Mugende mulime mugende mukole bwe muti kituufu emirimu gy'okukola mirungi tukole. Naye omuntu paati y'obwakabaka bwa Katonda kubanga eri gye tugenda okumala emyaka emingi buli agenda tadda. Tewajjula eri kino kigazi ekkomera eri emagombe ddene liridde abantu ku mirembe ejjukira emirembe gya Yesu emirembe gy'aba Dawudi balya nale mu kulaba oyogedde akantu buli agenda tadda abanga kwe yeekutteyo singa baba wajjala tugambe kiriwo ekiti. Kakati Katonda ffe atuwadde ku mukisa okutulagako akatono nti liri kkomera nti n'abalokola abalokose bafa n'agendayo nga kiki ekimututte. Nabagamba nti omuntu yenna ow'amaanyi ebimusuula buba buntu bwe buti. Very small things bye bisuula abasajja ab'amaanyi. Ne walaba abaweereza ab'omulembe gwaffe omulembe ogubaddewo gwonna ogubaddewo mugulaba abaweereza bonna abadde ab'amaanyi ebimu ku bize bibasuula bwe buti. Kaba katono nogo omusajja kati kano ke kamukubye ekigo. Yes. Naye nga kikwewunyisa twalina Genoa ne yafa omujjukira. Tewawulira ati mukazi yamukuba akayondo. Nabiwulira. Kantu katono bwe kati kakutta. Yayita masasi yonna entalo. Naye amayiza okutta akayondo n'akakuba. Yali ani? Zalu. Yamanyi. Nela
tumanyiddwa mu ggwanga lino kale sabigenge manyaga ge tulina Joe Ronnie Karunji badde nkugabye bwe bibaawo tulina Ronnie Karunji tuli mu kugezaako kutemaatema nsonga kubanga ebibuuzo bino tutabufunira ansa abensi wetubaleka batufunire ansa bajja tetukuba bukubi katulina kweddamu nga ffe ab'omunju ne tubaako conversations eziri uncomfortable tulina okutuulamu nti munnange tukwagala nnyo naye kati wano tukole tuti tukwagala nnyo naye wano wakyama okitegedde olina kookonyeeko manyi buli wenkufuna mba njagala omusajja wabbula kale mbanja olina kookonyeeko n'ogamba kubanga wetwogedde ku bafu agenda tadda naye mmwe mufunye ku mukisa ogugenda kyo atubeesibako nnyo mutubuulire bye mulabayo bye tutasobola kulaba mujje mutugambe tubafunyemu obuzibu bumu bye mwogera tebikwatagana kakati ekibuuzo kiri nti ntegeera nti ayogera ebituufu n'alimba kuba buli omu mwogera mu linnya limu mwoyo mutukuvu because omwana yambuuzizza amba Samiri ntabudde Ronnie akugamba womubuuza ku sogeze fasting kiri kiti ekyo n'okiteeka mu bwongo oleeta omulala ate naye agamba agenda mu ggulu era alabako ku bintu bino ne Katonda ate womubuuza ku topiki yemu n'akugamba kirala ono n'akugamba kirala kakati tukoze tutya kati kanzoke nnyonnyole kino kati sooka oddemu ebintu ebyo ebiro bino mbagambye kubeera nankolagana nnungi na Mukama wejjeeko buli kintu kyonna ekikunafuya n'okunafuya enkolagana gy'olina nze enkolagana gye nnyina ne muganda wange Sami ye mwanguyira okunkubira akasimu n'ambuuzaako oba ne mukubira akasimu ne mubuuzaako kati Katonda buli w'omuwa obudde otandika okukonekitinga ku bwa Katonda n'otandika okulaba nga bw'alaba kati Katonda obusobozi bwe asobola okulaba ebigenda okujja asobola okwawula emyoyo emirungi n'emibi kati bw'oba naawe oyambadde gawuni y'obwa Katonda oba olina obusobozi obweyawula nti guno omwoyo mutuufu uno omwoyo si mutuufu abantu kati twabuusa akaguwa kubanga mbabuulira abasomesa basomesa abaana busomero naye bwe bagamba nti jangu x plus y equals to z n'ateeka wano work out find x buli omu asobola okukozesa method ey'enjawulo naye nga ansa eri egyo emu naye nga buli omu akozesezza nkola ndi waliwo abigattagatta by mistake n'agiteeka era bwe bali mu balaba ne wano ku mikutu nga kituufu bayibuli erinawe okwogedde bulungi tonkubya natulanga mu maaso nembigattagatta omwana gyagala method 0 answer 1 gamba we twasomera oba ofuluma shoti konolaba mulinga agambye namba 1 afunye answer afunye 6 kati nononya 6 omumanyidde ddala nti yoyo ku math kati naawe ogenda ali n'obigeta answer nebanduufu naye nga workout mufufu kati webali ate mu abali eyo ab'omwoyo basobola okuba identifyinga nti ono apanga atunuulidde Pastor Ronnie byabadde ayogera n'ajjangamu obuntu naga kati kanjogereko nange kamera naye omulembe guno si gwa kunoonya kamera ffe ekituleeta mu kamera twagala kununula myoyo abantu batandise okweyogeza beerogoza nze kankubuulire buuza Mukama nga tonnaba connectinga na Pastor Ronnie mubuuze nti ono gwengenda okwogera naye mutuufu abasinga otukuba ekikono balokole bannaffe nakubira ddala ekikono n'akusuula eri tayagala kumanya ninga yeerabidde nti ffenna our main aim is heaven tugenda mu ggulu kyovala tubagamba nti yagaliza neyibawo yadde takwagala gwe mwagaliza eggulu mwegayirire maaso ga Mukama yadde akuloga mugambe Mukama bw'aba taagende mu ggulu ng'okiraba kubanga ye Katonda amanyi future bw'aba ng'ono andoga taagende mu ggulu musengule mutwale oba sekyo kyovalaba nti waliwo tactics z'entalo nyazoogerako eyo maaso twogere bino mbadde nzira mu kibuuzo kyo nti abantu bangi bavuddeyo boogera ku ggulu bantu bangi bavuddeyo boogera ku magombe
nenge byadda tatuukanga naye. Basically kyogezaako kugamba waliwo abantu abatunula mu bujulizi bw'abalala mu kusomesa kw'abalala n'amanya nti wenkwatayo 2-3 n'embugatta mu mboozi yange mmaze. Kirungi ku sayidi emu naye ate era kibi kubanga oba toyina source. Oba toyina source era ng'omuntu wakubuuza osobola okumubuuza. Bayibuli erina weeyogera negamba nti waliwo abataalina kubeera bannabbi. Nga tebaalina kubeera bannabbi naye Katonda bwe yatunula nga bakyagadde era bakyekola n'akibawa. Omwana n'akibawa ekisa nti ayaayaanye. Naye ate njagala mbawe akagero kano. Administrator ku kyaki yaffe yatera okukagera. Omusajja yalima n'alima yaloota kirooto ng'alaba alima amaliriza okulima banne bonna bwe baali ku layini nga waliwo kafaasi akatali kalime. Amala otuuka eri ng'abasoose naga nze mmaze agende. Oli najja n'amugamba nti naye obadde olima mu lubimbi lwa neibawo. Olulwo lwe luli. Abantu bangi bali mu kulima nnimbi z'abannaabwe. Kyovula mbagambye nti enkolaganayo ne Mukama gy'ozimbirako n'akubulira ekyoyina okukola ne mu kiseera ekituufu. Abantu batandise obuweereza nga talina butandika mu mwaka guno. Nga Katonda alaba akyabulamu emyaka 5 alyoka atandike. Olw'okuba ye Katonda yamuloosa eyaloota ebirooto ng'aweereza aweereza mbazungu mbaddugavu n'akyagala n'akikola n'atandika. Waliwo omwami yatandika mukwano gwange yamunyumizaako mukyala ali eyo Tororo. Yanyumizaako nangamba nti Musumba nkubulye omusajja yatandika mu maanyi. Yali muvubuka mu church nga w'amaanyi. Ne yatandika mu maanyi ne yeewagula olw'okuba yaloota ekirooto ng'amugamba nti oli muweereza ogenda kuba musumba. N'atandika olwaleero anywa mwenge. Yatuuka ekiseera ekintu ne kimugira kubanga kambabuulire ffe gino emirimu gye tukola tuli bakozi. We have to give back the report. Alina okutunulamu nti kituufu ku faamu y'enkoko eno amagi gali ameka. Alaba improvements ne failures. Nti faamu yange tetambula bulungi weetereze. Tuli ba managers fe abasumba. Tumanaging ekisibo. Tetuli bannannyini. Muli ba manager. Tuli ba manager era atusasula. Nze mbabuulira Mukama atusasula. Bw'oba oyingidde obuweereza ng'olowooza ogenda kunogola ssente ku bantu tebajja kujja. N'abanajja manyi obatwala mu geyeena. Gwe naawe omulokole buli lwolaba ekkanisa nga connectinga bulungi ne Katonda. Omwaka guno gwa connectinga mu kyaki nakirangirira. Era naawe asobola tweyungamu kusiiba tuli mu kusiba ennaku 14. Naye omulamwa gwaffe omukulu gwa kuteereza nkolagana yaffe na Mukama. Asobola okwogera, osobola okuvvuunula ebirooto, ng'osobola okwevuunula ekirooto, ng'osobola okumanya enkyayo bw'egenda okubeera nga tomala gatambula. Nali wano na Apostle Jimmy alina kuyogedde awo era ati bambagamba batera okunkubirako nange ku ssimu nga baneebuuzaako ku bintu ebino. Nabagamba omuntu yenna alangirira okusiiba nga takugambye musiibira kitosiiba. Kakati lwaki nkyogeddeko anti gw'ogambye ayagala okubeegattako abeegatte. Naye era obagambye lwaki mukola ki kuteereza nkolagana yaffe na Mukama. Kitegeeza package nnene. Package nnene. Package eno buli muntu kye yeetaaga. Weetaaga okuteereza enkolaganayo ne Mukama. Kikawule ekikulemeddeko tekitya ggwe. Ffe bitukwata tebitya ffe. Tuli bwakakyaka tuli butono. Tuli bukache. Omwana omu yaloota ekirooto nga ndaba nga eggulu lyabulukusemu nga Katonda azze kulwana nange. Kakati kyava agamba bannange agenda mutta bannange agenda mutta. Naye ng'ekimu ekizza okunwanyisa nti sikoze mulimu gwe sinnakola. Kyoteekeddwa kukola. Yes. Era bwe yabimbuulira ekirooto ekyo nagwa mu maaso ga Mukama ne Mukama gwaveyo mulwane nange. Nze ngandika akyako olaba bwavu bunnuma bulumi ne njagala okudduka. Okitegera? Kati emizimu gitya Mukama. Ekyo ekikulemeddeko kitya Mukama. Gwe beera n'enkolagana ennungi nabagamba beera n'enkolagana ennungi n'abantu abali mu gavumenti. Ebintu bikwanguyira obulamu bwanguwa. Akasimu kamu
nga bakugoba ku ttaka lyo kasimu kamu amagye gajjirawo buli kimu enkolagana yaffe ne Mukama nga bw'olaba setting ya gavumenti si zonna ez'ensi ekolebwa mu ggulu tukoppa ggulu ni tulemeddwa ng'ekkanisa okuzuukuka ne tumanya nti sawa omanyi nnaku lumu nali nkaaba amaziga nabanyumizaako eddoboozi ne liŋŋamba Ronnie buno obudde bwa kaaba maziga lekeraawo obuziga obw'ekito kola ky'olina okukola nga Mukama lenti omusajja antwala naŋŋamba si bwakukaaba okaaba otuzigaziga yatuyita natuzigaziga naka essebo webale bw'oba otuyiza tuzigaziga gwe tolaba owoola yes ne banna wali owoola omuleekaaniro okaaba yes ate kangule nno tukaaba nnyo bayiga tukaaba ekiteetaagisa